webalire ddala muntu wange okyankoledde ddala bulungi mukwano program muntu w'abantu njagala tutambule ffenna tuyige tubeereko kye tufunamu okubonaabona bagamba si kufa ate era n'okutandikira wansi tekikufuula muntu wa wansi wabula kikuyamba okumanya emitendera egy'enjawulo omuntu gy'ayitamu ng'akulaakulana ate era bw'okulaakulana ng'oyiseeyo kizibu okulemererwa ensi nga omuntu gwenkuletedde olunaku olwaleero omwami Isa Saidi Mmanga kubanga ono yava mu Butembeeyi n'ava mu kuvuga bodaboda ey'obugaali kati ayina kampani egaba bodaboda eri abantu era akulakulanyiza abantu mu bitundu ebyenjawulo districts ziri 34 era olupapula luno lwenkutte ndaba nnyingi by the way kuliko Iganga Mbale Mayuge Namutumba Kaliro Bulambuli Bugweri n'endala nnyingi nnyo bodaboda zino jukira gwe mulimu kati ogumu kugusinga okuliisa abantu ddala e Uganda era buli we bagamba nti bagenda zigoba mu kibuga Kampala kangese Kampala owulira abantu bye boogera ekitegeeza buli muntu abuyimiriddeko mu ngeri emu oba endala wetuwumuliddemu nga ndi mugamba kusomooza abaana kwe basiŋŋaana oba nnaku zino kwe tusiŋŋaana abaana okunyooma emirimu naye awo wenyini wenjagalira okugamba abantu balina bye bakwogerako bagamba nti otandika emirimu era ogaba emirimu abakozi balabibwako naye owaabo bokka b'olinako akakwate mwana wa mukwano gwange mwana wa muganda wange mukwano gwa ssenga wange naye kati bano ba ROBINA MWERUKA nti nvudde eri ssenge teryammanyi mpandiisa application yange totulabawo n'akatono kati waliwo kyenkugambyeko nitukuba obulango mu mawulire nga twagala abakozi oli naakukubira akasimu nga asinzidde Kampala n'omugamba mulimu guli Jinja nagamba ebeera Jinja nze tisobola kukolerayo oyo tapa mwana wa mukwano gwange tapa wa mwannyinaze kiringa bwala mu gavumenti oyinza oga nti pulezidenti wa ggwanga fulani Kabila yokka gy'awa emirimu naye ng'ate bw'ogenda okutunulamu kumpi buli ggwanga weeriri kati oli bwaga nti mikwano gyange wakakwate gwendeko akakwate ekyo kya bulimba eno kampani y'abantu bonna ekirowoozo oba ekirooto mu bizinensi zonna n'oloota kutandika bya bodaboda na kugaba looni wakijjawa kati ndi ku boda y'akagaali waliwo abatembeeyanga obuwoowo naye nga ndaba bupafyumu buno bulorono bwe bateeka ku ng'abantu babwetanira nnyo kati nakasente ke nali nteresa oluvannyuma okugula omufaliso mbadde manyi wakagulamu omufaliso nasigala nkola maama ye nga takusabaako ku sente ite wamuwanga just sente samuwanga naye nga nyambako ebitonotono waka sabuuni esukaali basi nenonyereza buno buwo babujjawa nenzuula nga babujja bosi yaawo wala basomali ababutunda beeyi yabano nenkompeyaringa neyabali nendaba akagwirako wenviira ku booda nentandika okutembeeya obuwoowo mu buwoowo nentandika okufuna akasente nensevinga akasente kale akakadde kamu n'emitwalo 80 katono nnyo obuwoowo obwo abantu babuwagiranga batya kato abantu baali tebabumanyi nnyo naye nga oluvannyuma lwona nga bwe najja nengamba nti nawe akantu gundi kakola bwe kati okusinga abakyala nga bebangulako wali oyogera bulungi ng'ojja n'omusudiya nengamba naye akantu kentunda nti kakyako baba buyita bu perfume ka perfume nemusigako bwe nti kalungi ka sente meka ono n'abulirako oli wagendanga luggi ku luggi kati okusinga targetinga nga bu trading centers omwali nga abantu abangi waliwo n'abamaduuka benatandikanga okusuubuza obutembeeyi nina mukwano gwange omu yali enyumizaako nti yali ng'atembeeyanga ttu naye mbu okutembeeya si kyekintu ekyangu osangamu okusoomooza kungi bw'aba mutuuka n'okukubwa abami ne babakuba nga mukyala bwe buli dakiika akwagala mutembeeyi ndetera ku fyumu bweti kati nze kyewena kikola n'amasimu tegaaliwo obuzibu bwe nasangamu waliyo abalala benali mmanyiridde nga bakasitoma bange nagamba munaye leero olese mali naye sina sente mpaayo busatu lwonoyita wano nja kuwa sente ogenda okutuuka sina sente omu n'otuuka nga teyaliwa obuzibu bwokka naye nga nze we nakoleranga amasimu gaali tegannaba kujja
naye kati n'ekirala mwami Manga ofunye kasente wali mu gaali ofunyeyo kasente tulaba ne wano kati mu Butembeeyi ofunye kasente okusomozebwa kw'abakyala wakuyitamu otya? Kati era nga bangambye okuva mu ntandikwa nti buli mulo gw'okola n'okuba n'ekigendererwa ebyo byaliwo naye nze nali nina kyembala nga njagala kasente nga siyinza kutabula mu kintu kirala nga bamama tebagamba nti Mutembeeyi bwalimu naye nga nze okusinga ntunuulira wano kubanga singa nateekamu ekyo bizinesi yali badde teyimirirawo. Osavinga kakadde kamu emitwalo 8 afyu bwe nkasavinga nendowooza ki ekiddako nkoze nte bodaboda awo nga meeti zitandise okuyingirawo bajaji bwe zityo ngenda okubuuza ku bbeeyi ya bajaji nga bagitunda $2,000,000 n'emitwalo gyali 20 naye nga wano mu Jinja tewaliwo bazitunda. Nembuuzabuuzaako ne bangamba genda kuvama Bombo Road nengenda kuvama nenjogera n'omuyindi ng'alina akakadde akamu n'emitwalo 8 nemubuuza nti nsobola okusulako ekitundu nangamba tewali tabbi naye bw'okiriyalinga balansi netyoka tukuwa piki kyantwalira emyezi 6 okufuna balansi yali esigaddeyo ow'emitwalo 43 bwe namukiryalinga ne bampa piki bwetuuka wano nembala nembuuzabuuzaako abavugira abagagasula sente meka nti emitwalo 8,200 nembuuza mupiira ani agula nti Mugaga yagula ani akyusa oyiro nti Mugaga yakyusa bakyusa luvannyuma lwa bbanga ki luvannyuma lwa weeks 2 nengamba kiba tekikola kati bwe natwala nengamba piki eno bwe ngigabira omwana netwebala emyezi naaba nga yeefaako neefuuka ye kinaabeera kitya nga gwakusasula buli lunaku asasula wiikire buli weekend kyamukisa ng'olwasasula giri eneera obanga kati nali zikyuka kati olwo ndikulowooza ku byalooni nga njimuweera ddala kati eri emitwalo 4,200 kiba kibaluwa nga njiwa omwana ng'omwana atandika okuvuga omwana oli yali alina ekigendererwa. Omwana wamugyawo? Omwana yali abeera mu Jinja muno naye nga bamuzaala Luweero. Kati omwana bwe namuwa piki yasinga okunzisa. Wamulonda otya? Kubanga okulonda oba muzungu kyayita vetting kizibu okulonda omuntu n'omanya nti ono mwesigwa jjukira busente bwo busavingidde okumala ebbanga. Kati waliwo gwe nakibuulirako n'agamba wali omwana abonyabonyemu n'ebbanga ddene avuga ebibaluwa avuza ez'abagagasula talina buzibu nembuuza nti amaze mu bbanga kimala tamazemu emyaka ng'ena nemugamba genda omundeetere netwogera n'omwana yandaga obumalirivu n'azizaamu amaanyi ewiiki eyasooka yampa emitwalo 12 nga talinze na bya mwezi wiikire yasula wiikire wiiki yaddako nampa emitwalo 10 teyasasulako ndo emitwalo 7 babiki yampeeranga mu 10 kati akasente ako lwakakwata nengamba naye kawera ddi atenzireyo omuyindi naye kati sokoleke mwami Manga kale boda ogireese oli ogimuwadde gwe wasigala okola ki kubanga mu kusooka nali manyi ogireeta ogyevugire kati osigadde awo toyinamu kati ogambye saving eno yava mu buwoowo waddayo bwe nali ntembeeya naye buli mali sinabagugala kuba nali nabakilantisi bange abalala wasigalayo mulimu nasigalayo mu mulimu gwange kati eno nefuuka side bwe kityo nga nyongeddeko ku buwoowo wetujja okutandikira Sunday ejja tufundikidde tutegedde bizinensi emu ezaala ey'okubiri olinako gye watandika yali ezadde ki era ki ky'oyinza okuzaala kubanga oluusi abamu oti ogamba ntandise kino naye ki kyenyinza okuddako okuzaala obuwoowo buzadde bodaboda mu kitundu ekyokubiri tujja kudda n'ebimu ku bino kyova olaba wali ewange mbayigiriza nti at least gulayo enkoko buli lwofunye akasente nsasulaako olyeko koolyako oba nekyogula osuulaawo eyagula obukoko 2 kuno agenda okwera omwaka ng'oli mu nkoko nga 50. Abavubuka b'ennaku zino enkola eno gye bakola n'agula emmotoka akanamba akaliko abasevinga abatasevinga olw'okuba ekyo kidduka kiba kisala sente kati ebintu by'okweteekateekawo ebyo bye nakugambye nti oyaba talina tageti. Nze Ssanyu Robina Mweruka tulina omwami Saidi Issa Manga mutandisi wa mirimu ate era nga awadde abantu emirimu abangi kubanga wano okawendi mu Jinja nakalaba ku bakozi nga 5 okudda waggulu ababodaboda bazifunira mu looni nabo mbalabyeko nga basasula bwe tunatandikira Sunday ejja Mukama Katonda kunkuumire. Nze Ssanyu Robina Mweruka sula bulungi mukwano era oweraba.